naye oluvannyuma lw'okuba nti gavumenti tugiwadde obwesige etambule naffe tekitegeeza ate yo kutweyubuliramu nessawo bulagajjafu of which gavumenti ziwawaabirwa era zisibwa mateeka akyagabakwata n'agabafuga central government geyina okutunuulira ku lw'omuntu waayo ng'emaze okugapima mu every condition muteekeddwa okutambulira. Nzirayo olwayo ku kibuuzo ky'obuuzizza. Waliwo gavumenti weteekeddwa okuyingira mu incident eriwo abaffe ne banka okubaamu obwongo bw'ebanga tetunuulidde mu kwagala kuyuuyaamu etunuulire bwe zizza butya endagaano zaayo oba si kyo nga waliwo ebiwuka ebyalya information ya banka nga baagala kuddamu kuyita bannannyini endagaano bo babakangamu ne bakomawo nti ddala tuddemu tunuulire endagaano ng'ebiwandiiko tebakyabirina. Naye bwe kiba nga si ekyo banka eteekeddwa okuba nga eteekawo amagezi ga kitalo ku lw'ensonga etya etteeka lyonna gye liri erikwatagana ku epidemic ne pandemic singa aba emaze okuba nti egudde tugibalira mu mateeka mu ebyo bijja bye tuyita force majeure ebigwa bitalaze oba nakyo calamities omuntu wa bulijjo z'atalinaako ngalo ye. Alright, mwenna bana flashlight channel Uganda mune point media kwe tuli kumpa okusigala nga tubaweereza tutusona ko lwaleero nga naffe bitusobedde okulaba nti n'amasomero bali mu bank zigenda kuwamba ebizimbe oba banks zigenda kuwamba bananyini masomero abeewola sente mu banks. So bitusobedde olunaku olwaleero tuli mu kwebuuza lwaki banks ziri ready okuwamba amasomero g'abantu abo abeewolayo sente. Ate ne parliament ya Uganda bannange tetumanyi waje tudda twasobola kuvaamu maanyi twasobola kuvaamu bigambo ebitaasa ensi yaffe Uganda. Ate tukyalina omukwewuunya lwaki ne gavumenti yennyini oba mukulu President Museveni neetavuddeeyo n'eddoboozi ery'amaanyi ne ligambako bank zigamba waaye amasomero mugaleke kuba just next month bagenda kugula amasomero. Kati abaana bagenda somera wa nga bank sizo kuwamba ebizimbe byabwe. Kitulaza mu nsi yaffe Uganda. Uganda's education system eri corrupted. Kakati namwe ba banka mwaga kwamba amasomero g'abantu tugenda kuddawa. President Zenkukoola vaayo yogera keri ensi yaffe Uganda aba mabanka ago gasonywe si okuseba sonywa babongereko kekiseera. Awo twetaaga mukulu Suleiman Jakana yenga lawyer embeera eno agiraba atya ani gwe balina okusaasira mwene embeera. President Museveni ave abagambe nti no kale mwenna buli yeewola sente mu COVID eno musonyiddwa. But what should we do? What would be the best option? Who is the right person okuvayo kwogera bano bananyini masomero? The truth enough is enough. Ugandans are not helped. Okujja kula president w'eggwanga okugamba nti ye esente zalina teri yamuyambako wadde n'omu. Kati for president tukusabwe jangu for tuyambe amasomero g'abantu baleme gawamba. Ko ulomulanga everybody wherever you are. A member of parliament, please kindly stand on your two legs. Mufune ku migongo muyimirire. Mwogereko agency yaffe Uganda muyambe abantu bano. Amasomo gye mwava nammwe bonosanga somo baligala oba balitunda nga terekyali nawo onoyogera onobulira oti ensi n'olyoko gigamba nti nali nsomera mu ssomero such and such a primary school such and such a secondary school nga terekyaliwo. Please you stand with us, let's save our Ugandans. Honorable amasomero ga Uganda gye gatuuse gagenda ne government yennyini abanene tebasobola okuyisa sente za tiyagasi ezo neziyitako esente z'enzige nazo neziyitako naye ebyamasomero ebigenda okutuyamba for the upcoming generation tebifiiriddwako. What should we do? Banna flashlight channel wamune point media Uganda ngera Dr. Ahewa bisere bisinga wa introduction much as the introduction does not call for introspection but instead the where we're going and what are going to talk about or give a discussion on. Njakuba sigenda kukyuka ndaba Dr. Ahewa sometimes aberanga chameleon ajane ko tinazi
mbadde kale mu kyo omuntu bwe yagambibwa bw'atyo nti omwana w'omuntu talibeera wamu era taligenda kutondebwa kubeera mu kifo kimu. Kale mu kyo nja kubeebaza banna Flashlight Channel wamu ne Point Media okuwaayo obudde bwammwe okutuleeta kubanga nze nsinzira Luweero Bulemeezi ne muvuga amafuta okujja okubanga mutalagira ku lw'eggwanga lyammwe n'abantu abalituddemu nti bamanye ku bino. Dr. Hebo wali badde otuula waka n'obyekwata n'obibategeeza kubanga amawulire oba ogasomye. Ate era n'otegeeza Hudu nti we Hudu oba toyambadde bisapatu oba obyambadde yagira tugende mu motoka tugende tukwata amawulire gano ensi egeetaaga. Kale mbeebazanga ttiimu Flashlight wamu ne Point Media okakasa nti tuba bumu ebbanga lyonna. Ekiri twawula okiyagamba nti mazima ddala oyo atali ku lwaffe ye mulabe waffe. Bwe buli keera enkyanga ofuuse wa bbulu nga nange ndi mu kala yange ey'obuddugavu gye nasigalamu nga twabulagana gati wayi mu kala y'abantu bbulu taliiyo. Kyentegeeza nti bw'onoobaamu obufere ne bukeera enkya ne mpulira nti Dr. Hebo gwe baagambye nti ajja kuleeta akatwa okanywa okawulire awo sigenda kuddirawo. N'abagaliza emirembe gya Katonda emirungi ebbanga lyonna ate n'okubeebaza entakera okkeera okuteekako messages oba comments ze mutuwa nga ziri in line ku ekyo kye tuba twogeddeko. Kiraga obuwulize n'okuba nti mbadde mu faayo n'okugamba nti ddala ebigambo ebijja tubisunsule. Kale mbannaffe abamu ngezaako okuyita mu comments zaabwe oluusi ne Dr. Byalugaba mba mugezaako kwa comments. Nsanyuka nti comments muziwa nga tezifaanagana muziwa okusinzira ku oyo abazze. Na bigambo ki ebibeerawo njawulo era kiraga obutegevu bw'ensibo nti tukyaliyo ng'oli bwe yagamba nti Simyoni nti Mukama Katonda sibula omuddu w'emirembe kubanga amaaso ge galabye ng'okusuubiza ku bwe kwali. Mu kyo kitegeeza nti generation ewuliriza YouTube mpya naye essuubi weeriri eriraga nti mazima ddala bakitaffe ne bajjajjaffe okugenda kwabwe tebakyalina bweraliikirivu kubanga okusuubiza kwa Katonda nti ensi yakusikiragana kulabiseeko kubanga abaliwo nammwe kimutegeera era nekimwagala mukimanyi. Nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi. Dr. Hebo katwanjuli ekikiteekeddwa okuba tutandika nakyo tugende mu maaso. Okay, Honorable tuyanjiza nnyo webale for that brief introduction. Twetaaga okwebuuza tuwayeemuko twebuuze tukubemu ttooki eri ggwanga lyaffe abamu n'abakulembeze baffe mu Uganda abamu n'aba member of parliament betulina. Are they really worth to be in that house? Lwaki nkibuuziza bwe nti tosobola kuŋŋamba nti banka zivuddeyo zigamba bannannyini masomero mwenna abeewola ssente tugenda kuwamba bizimbi bammwe ate nga mu October amasomero gagenda kuddamu ate ne banks ne zikimanyi embeera eno yonna ebaddewo ya COVID abantu babadde tebakola. Abamu ku abo ne baddukira eri parliament. Ba member of parliament basuddeyo gwa naggamba they are not concerned. Ensi yaffe eno egwawa oba tuli mu nsi kikaaki that member of parliament they don't also care about their fellow balonzi. Ate beerabidde nti bano abali mu senior 2 be bagenda okoleramu other voters mu bbanga lyeriddako. So twebuuza lwaki omukulembeze w'eggwanga tavaayo nifo ky'okutugamba nti nno ye obugagga bwe bw'alina ne byonna byayitamu tewali n'omu yamuyambako. Ffe twetaaga tuyambe ku masomero g'abantu ayogereko ekwekyo agambe n'aba abeewola ssente zammwe during that process mbasonyi ayogereko gwe nga lawyer oba gwe ng'omuntu. What's your opinion on such a situation eri mu nsi yaffe Uganda that in terms of education system education issues? Mu mwaka gwa 1997 Owekitiibwa Smith Gregory Jeffers yategeeza Owekitiibwa Kaganga ate era yali gavana wa banks mwezo colonies ezazitwalibwa abaddugavu ezitwalibwa abazungu mu Africa ezigwa mu nsi 53 mu British Commonwealth. Namuga nti njagala okuwa amagezi kaggwa ku lw'eggwanga lyammwe n'okukuuma obugagga bwammwe muleke busibira mu kisero kimu kubanga ekisero ekimu ekyo bwe kirijjamu ebituli
kiyinza okukutwalira akaseera kawanvu okuddamu okukijjuza. N'ategeeza Kaggwa nti obugagga bwammwe ffe eri mu bazungu tulina kye tuyita enkola ey'okutereka ne gavumenti ebitongole byabo byewadde layisinsi. Ne gavumenti era mu bitongole bye bimu erinamu ebitongole ebyo, n'eggwanga Buganda lisaanye litekewo kye tuyita Bank of Buganda. Abagagga be mulina musobola okukozesa ku ssente zaabwe nga gavumenti nga muziterese mu gavumenti yeziterese. Ekyokubiri, kiyambako ku oyo nannyini bugagga singa pandemic oba epidemic ezze n'eri ebisolo obanga egitidde mu bisolo, endwadde ezo kikuyambako ssente ze wateeka mu banka okusobola okufuna entandikwa obujja. Oweekitiibwa Kaggwa ekintu kyamusensera, yalina ente 1.5 n'atundako 750. Essente ezo n'azikwata n'aziwanika mu banka yali egguddwawo mu budde obwo ng'etwalibwa muzungu Jeffers. N'atereka essente ezo. Kwe yasinziira ne mu biraamubi okukakasibwako obugagga bwe baali batamumanyiiko nti teyakoma kuba Katikkiro wabula yali mugagga byomera atayogerwako fuge. Amagezi bwe yagatwala, ekintu ekyo Ssaabasajja Kabaka yasalawo Obwakabaka bwe Buganda bukigule busobole okutambuza amagezi ago, butyo omuntu bw'asobola okuba nti sisitimu ya banka weeri. Oweekitiibwa Muteesa mu kujja kwe ate ye yaleeta sisitimu eya middle income status agatta ku ya kitaawe Daudi Chwa, n'ategeeza Obuganda nti muteekeddwa okuba mu element ey'okuba nti nga tetunnaleeta banka gw'ogenda oterekeyo, kola emisiri gino 3 okuteekawo income yaffe ng'esobola okutambula physically. Gwatidde okuteekayo essente. Gye misiri 3 bulijjo gye twogerako mu program jajja ne Muteesa okuteekawo middle income status mu Baganda. Nabwekyo tuzizza tutambula mu ntambula y'emu ey'okutunuulira butya gavumenti bweyimirirawo ku lw'omuntu ono gwetambula naye. Naye oluvannyuma lw'okuba nti gavumenti tugiwadde obwesige etambule naffe, tekitegeeza ate yo kutweyubuliramu n'essaawo bulagajjafu, of which gavumenti ziwawaabirwa era zisibwa. Ekyo Kaggwa yakibuuza, bwe naateekayo ssente zange obuufu obuzibanja buliriddawa? Abaffe ekitongole ekyo nga gavumenti ekitaddewo tekiyinza kukozesa ssente zange n'amaanyi gaakyo ne zitadda. Procedure ezo zaateekawo mu Bwakabaka bwe Buganda mu 1999 zibagoberera omuntu bw'aba bankinze ssente. Kyovula twaggulawo Bank of Buganda ne tuteekawo n'amatabi e Masaka ewaali abalimi abakuukuutivu era abalina empisa enguutuutivu. Bank of Buganda n'essibwawo e Mubende. Bank of Buganda n'eteekebwa mu ssenta eyaffe eya wano olwaleero gye baataaningamu okufuuka posita Buganda. Ofuna bulungi? Kaakati mu bino ebizze bitambula na history of banks, tuzze tukyuka na kutegeera kwaffe. Abaffe bakasitoma ba banka bwe baba nga baweebwa privately, mateeka akyagabakwata n'agabafuga. Central government geyina okutunuulira ku lw'omuntu waayo ng'emaze okugapima mu every condition muteekeddwa okutambulira. Nzirayo olwayo ku kibuuzo ky'obuuzizza. Waliwo gavumenti weteekeddwa okuyingira mu incident eriwo? Abaffe ne banka okubaamu obwongo bw'ebanga tetunuulidde mu kwagala kuyuuyaamu, etunuulire bwe zizza butya endagaano zaayo ne ba clients baazo ezo ziri private ne private institutions. Kubanga zonna ziri institutions nga za njawulo, match as zikizigatta zonna ziri private. Onfuna bulungi? Yes, sir. Oba si kyo nga waliwo ebiwuka ebyalya information ya bank nga baagala kuddamu kuyita bannannyini ndagaano, bo babakangamu ne bakomawo nti ddala tuddemu tunuulire endagaano ng'ebiwandiiko tebakyabirina. Naye bwe kiba nga si ekyo, bank eteekeddwa okuba nga eteekawo amagezi ga kitalo ku lw'ensonga etya etteeka lyonna gye liri erikwatagana ku epidemic ne pandemic singa aba emaze okuba nti egudde tugibalira mu mateeka mu ebyo bijja bye tuyita force majeure, ebigwa bitalaze oba nakyo calamities omuntu wa bulijjo z'atalinaako ngalo ye na busobozi. Ontegeera bulungi? Yes, sir. Kyasooka epidemic tekifundikira nga pandemic ne mu Uganda kituuse.
abaffe endagaano nga baali bazikola ne banka tebazikolera mu during oba era eya covid bazikola before covid akantu ako banka eteeka okukatunuulira naye obuzibu tugenda osisinkagana mu abeewola mu banka ezo kwe kusisinkagana nga bapropriators abakulu mu banka ezo ate be bannannyini gavumenti abaliwo nga basindikiza busindikiza tebafuluma mu kiyumba anaagwa nga ssente zaabwe zikyali mu bantu abalala zidde ekyo nakyo mukisuubire naye bwe ziba institutions ezirina amateeka nga ne gavumenti weeri gavumenti ebbanga lyonna ye mweyimiriza omukulu ku muntu ayowola essente mu banka kubanga muntu wayo bwe buyinza bwegirinako bugenda kukeera butya enkya bawamba amasomero mu kituyita pandemic eyagwa obugwi nga tekiriko muntu akinako buyinza gavumenti ye nnyini neeyimiriza buli institution gyeri ebadde zza era mu nkola y'emu ateeta step by step kaakati banka bw'eba ebanja amasomero gano eteekeddwa okujjukira etteeka eryo with exception bwe twali tusayininga endagaano zaffe twayogerako ku natural calamities kubanga newankubadde oba tiwazoogerako mu ntegeera eyiyo amateeka ge tugamba nti courts of equity tolina bw'ogenda sapaasinga amateeka ago oŋŋambe nti ojja kugamba oli nga yazeewola mu kuba nti naawe okimanyi nti kasitoma we ye mwana w'omuntu kuyigirizibwa n'afuna essente n'azizaayo amasomero gavumenti oba yegakwata n'oyo yawola ebidongo ab'ebidongo ba clubs ateekwa kuba mugumiikiza alinde gavumenti endagaano ezo bazoozaamu ne baddamu ne bateekawo endagaano empya olwa Force Majwera eno eyagwa kuba teri yaginako kontrolo ontegedde bulungi nkutegedde bulungi nawe nambadde nabwe kityo okiddemu okinyonyere bano abatulaba ate abatuliriza Force Majwera basobola okukitegeera obulungi Force Majwera ye element egwa ku muntu wakati w'endagaano eriwo esobola okutaminatinga endagaano eyo obutagenda mu maaso olw'ensonga eyo eguddewo kubanga gwe omuntu n'omuntu togiyinaako buyinza mu kujja kwayo era exception nkulu ku ndagaano eziba zikolebwa nabwe kityo banka kijja kugibeerera kizibu nnyo in terms and condition mpaka nga tumaze zitunula okuwa ekisinga ku kyo butya yo bwegamba nti egenda kuwawaabira amasomero gali oba okuba nti yeddiza amasomero ne bweba egeddiza gagenda kuba gakola gatya awatali baana gavumenti nti batadde baddeyo wano banks ezitegeeka ne gavumenti etegeera kyeteekeddwa okukola kiri ekintu eki gavumenti erina kukwata ssente n'eziwa banka mu kuziwola ate ne banka neddamu neewola amasomero ng'abaana bazzeeyo okusoma zitandikirawo nga gavumenti yevuddemu ku ssente z'omuwoomusolo newola banks ekyokulabirako kyekiriwa 26 if I'm not mistaken His Excellency the President yavamu statement nti olwaliro gavumenti etuuse ku level esobola okukola ku kampuni zaayo eziri private okuba nti bagwa mu bagagga abadde bayimirizaawo eggwanga era basajja balaba bamukwatira ssente ze baamuwa tugambe nti essomero lyali lya Museveni indirect ekisobola okumulemesa essaawa zino kubanga kyo ne bwoba oteeka tosobola kutegeeza Jakana Nadduli okuggyako abantu abasigadde bali teri agenda kunimba ku bugagga bwa ggwanga lino nti eggwanga lyavu essente weeziri omusoga kyaga nti essente diriwo weeziri nabwe kityo gavumenti bulagajjavu bwayo esobola okukozesa ku byobugagga byayo by'omu ttaka nega tujja simayo ekirombe kimu kisobola okujjawo embeera eriwo abantu bano tubateekemu essente n'okuyamba kuba n'olw'embeera eriwo gavumenti esitukira mu ebyo ebyamagezi so si kugamba nti neekoledde obugagga obwange nze teri yannyambako era sejjusa sikinaako ne sorry I worked for my bugagga no sense ebyamagezi bino bizze ku table mugenda bikola mutya omusolo teguyimirizibwanga naye abaana tugenda mu myaka egi nabwe kityo nali neebuuza butya naye neddamu nekyefumiitiriza lwaki kilabuzi zino zayimirizibwanga His Excellency President taata kilabuzi oba kituyita ebidongo kukola n'amabaala akimanyi nti abalina essente ne bannanyini mabaala bwagata baganda be bagenda osinga okugafiiramu omunkuseera asembayo nga nze nkwatayo akenge kange nga bannaffe otubalaba awo akateeka ku mwapaka katatula mu bbaala waka naye baganda be be bannanyini kugangayirira mu mabaala bw'amala n'agata bugenda kuboozaamuko kopi laga nti nsooke gasiba ntasaaba ewaka be balina ssente nabwe kityo mu kino
His Excellency President atayina kuba mwoyo gwa kizadde kubanga omukulembeze personality ye kulembera mugwe kuba buzadde kwabo bonna botambula nabo oba bokulembera wano mwoyo gwa buzadde gwe kuteeka okukulembera obuntu bulamu bwopimira bwenkana ki kale gwandaba muna institutions z'amasomero muna institution bank condition eziteeka kujjawo dispute season no resolvinga debera nga kyateeka butya bw'olina okuteekawo banki kizerebera engumiikiriza ku institution zabino ebiriwo ne bwe ziba banka nga ziri international nga bwolaba Stanbic nti esinzira Bugundi Bungereza Barclays ezo bwezito ne zijja wano amakulu gaakyo mu kujja kwayo okubeerawo licenses zazo balina okutunulamu n'okutunda ku mutindo gw'abantu babadde bawolegana ssente buli wamu wabaddewo obulwadde baleke kunyigiza mu Africa wokka most especially Uganda government ekwate ku birombe byayo byerina ebya zaabu ewole ssente ezo zigende ekirombe ekyo tukitwaddewo kiyambe ku institution zino zisobole okudda mu harmony zitambulagane nga tutadde amasomero okubeerawo banka eziwoze ebagenda nti mbere bagumiinkiza amasomero gana gatandise okugira bajja kusobola okutambula n'okusasula ssente ezo baveemu omwoyo gw'obuyaayi n'obuyala obutagasa nsi nabwe kityo mu kyo munnauganda munnange era omuganda atira munnauganda ava mu status ze 13 ne aba batudde mu ggwanga mu buweereza mu biti ebyokuba abakulembeze emyoyo gyaffe giteekeddwa okuba nga kitunula ekituyita obuntu bulamu bwe buliwa bwe tunaggwamu obuntu bulamu n'ensi teriiwo awo tuba tugenze mu bantu bafu si buntu bulamu nja kusaba ba lawyers aba companies zonna ate bakozese ku magezi ag'obwalooya nga beeyamba ekigambo nti courts of equity okufunira obwenkanya n'obuntu bulamu nti amasomero gali we gali handcuffed and shackled amagulu n'ebigere bikwate kitufunya naye nga ate tubuuza kozi ki ge mateeka ga gavumenti agayisibwa nti amasomero gaggalwe banka terina buvunaanyizibwa bwonna nkiddamu ng'essente ezo zaawolebwa before covid nga tannajja busobola kukwata wa ssomero ne bamuggalira ku ssente ezo ku kigambo kya pandemic eyagwa mu ggwanga eyaforcinga gavumenti esiba abantu bali obutakola gavumenti okujjako yo kennyini ng'erina omupango ne banka nga ne banki sezo zirimu ku bakungu bannannyini baazo abatudde muno kubanga amasomero agasinga okubanga geewola nkakasa gatudde mu Buganda gateko kubanga g'Abaganda nga si gaabwe ekyo mukigenderere naye gavumenti etegereka ng'esobola okuyimira ku lw'omuntu byeteekeddwa okukola bisinziira ku bintu byayo byebeerina eggwanga Uganda gagga to the exception oba to the extent nti tusinga Dubai obugagga ne Bungereza tugisinga obugagga Uganda we tuli wabula abatukulembera batulowoozesezza ebbanga ly'emyaka 35 mu kulwanira kw'obuyinza n'okudedalekana kw'okuteekawo embeera gye bwe batategeera ne bye bakola okugamba nti eggwanga lyavu Buganda ne Uganda tewaliwo yeewolera tewali nabwe kityo bulagajjavu bw'abano batukulembera ne interest zaabwe ku expenses z'obutategeera zibaagala okuteekawo okulaga nti eggwanga bwetyo bwe liri bwaba tebalitegeera abategeevu bajja oli agamba walijja kabaka atalimanya Yusufu mubalindirire era Bayibuli kyega nti mukirindirirenga tekirema kujja bajja temuggwamu ssuubi kale era awo wenyini wenjagala okwebuulizaako still era nkubuuza as a lawyer and at the same time or to have your personal opinion olowooza ba member of parliament ono betulina ababaka baffe ekigambo ky'okusoma bakibalamu value yonna oba betulina tebaasoma omwana w'omuntu bayo we mwogerako nti mwerabize wansi awo mu layini eyo yateekawo biki ebireetera omwana w'omuntu okuba omwerabize okukyukakyuka kw'omubiri kuleetera omwana w'omuntu okuba omwerabize
okukyukakyuka kw'omwoyo gwe kimuleetera okuba omwerabizi. Kyova olaba mu layini yennyini ojja ssangamu ekikugamba nti mazima ddala ekikkusa omubiri kikkusa omwoyo. Ekikkusa omubiri kikkusa omwoyo. N'ekyo ekikkusa omwoyo at times kikkusa omubiri. Kaakati baganda baffe bonna gye bali bammemba ba parliament so si butategeera change of the body structure, change of the body appearance, change of the mindset yabaleetera okwerabira eby'amagezi nga batunuulidde bo we batudde nga bakibala kuba relief. Kuwummulira te bannange tuwonyeeko twatambula obwedda. Beerabidde ensonga kyebatuuzaawo kyoli ekigani tabaka au tabaka mwe bantu bange nja kubabala nga bolaba enkoko bwebojja kye tuyita obulo kamu ku kaki kukamu nabwo kityo gwatudde mu bunaanyizibwa tonnatuuka bwakubuuzibwako ne bwe ba judgment kyova tubuuza abantu baffe ku nsi twakusindika nga memba parliament okoze eki. Emirimu gya memba parliament giri ebiri ebbanga lyonna ngi bategeeza kuteesa na kulondoola kwebyo byateesezza mutyabo bisibwa mu nkola. Kaakati okuteesa kwammwe nga temunnerowoozaako bicepe n'okubalibwa kw'abo bali ku standard muteekwa okutunuulira ensonga ez'enkizo. Naye amasomero gokka gwe g'oyogeddeko nkalabanga aka by the way nga bwe ssaawulirayo ku nsonga yonna eyogera ku Mailoland nga batudde muli naye basobola okuba abeekalakasa twabafunayo mu parliament olw'okusiba Seggirinya n'okusiba ani Alan Mayanja Alan Sewanyana. Naye ate ekigatta abantu bonna ekyo bakireka tebakitunulamu. Mailoland terina gwe yaleka saawulirayo basituse nakwekalakasa nti obubbi tegezaako n'okujja mu parliament saakiwulira. Naye Seggirinya ne Alan Mayanja bazitowa eggwanga n'abantu abasigalidde. Bulagajjavu bwa birowoozo butategera byakola oba kyemukola mukimanyi nga nammwe mwetwalidde kuga nti tuwummuddemu kati twerwanako ngaffe. Ebintu bitono oli ajja kitwalira mu buwalanyi oba gundi otayagala bantu bali tayagala bannupu bujega buto bwa birowoozo. Mutegeere nnyo amakulu g'okuba mu bifo bye mutuddemu. Muweeredde ekitiibwa era ne mujja mu bitiibwa ebyo ng'emize gye mwali mukola mwali mugikola nga mugamba nti musobola okukyusa eggwanga gye muli bifo nga temunnatuuka kuba bamemba parliament. Emize gye bwe muzize mugikola neeyisa ne mugiraga mu bantu basinzira ku bulumi bulinga bwe mulaga. Leka nti kale mugende mu parliament muteese nga bakimanyi parliament tekayo kuteesa. Ate n'otuuka mu parliament n'osigala mu kwedibaga kwekumu oba tomanyi kye weetisse. Eri wabaayo magezi na biwandiiko n'okuteesa kw'ekisajja kikulu okwensa. Kaakati ate abateekeddwa okuba mu kwedibaga balala nga basinza ku bigambo bye mutadde mu parliament ebitegeerekeka. Saawulira ku Mailoland incident member wa parliament wonna we yakaalaamuukira. Naye kino kiba naayogerako banakyogerako ekyo. Era twebuuza kwegamba those are the most important major issues eziri ku table mu ggwanga between member of parliament ze bali supposed okudiscussingako buli kiseera. Yo government yetufuga ne opposition naye ate tuvugidde mu kiralu. Kaakati tuvudde ku byamagezi n'ensa ensi tunulidde opposition na government nti balwanagana. Naye twerabidde ebifo lwaki tulonda abantu abo okutuulayo ekyo teryakyogerako. Teryakyogerako. Kale awo status government we tutadde nti kati tutunuulira opposition na government na personalities mu kifo ky'obuvunaanyizibwa obututumya mu parliament. Kale mu kyo nja kusaba banna parliament muyingiddeyo n'ebirowoozo bye musisinkaganye nga byanjawulo. Abamu bapya basanze abalabye baawandiika ebibadde mu pipeline. Abasigadde bayingidde mu parliament ng'ebirowoozo bipya teri yali abiwuliddeko. Abalala ne basisinkaganamu abo ab'ebirowoozo ebiri opposite n'omuntu kyateekeddwa okulowoozaako. Naye omwana w'omuntu mu bufumintiriza bwe alina kusinziira ku kimuteereddwa mu maaso
ne bw'alaba nga tekiwa makulu n'akyusa direction endala ti ate kino lwaki mwogera ku kiri obwe butegevu balibo mu bamemba ba parliament n'obuyinza obaweereddwa obugazi ennyo obukwata ku kye tuyita executive okugikkakkanya. Ebiteekateeka bino tebyaliise singa baalimu obuntu bulamu bamemba ba parliament. Gavumenti ya Museveni yali badde ewozeddwa n'amaanyi gejja nago n'amampaati singa parliament yali emanyi kyekola. Aba opposition nga mutudde mu parliament muleke kuteekawo ngombe egamba nti buli ekijja tukikuba lwa gavumenti eno ekyayibwe ekyamagezi mukiteeke mu nkola kikole. Teri nsonga lwaki memba wa parliament wevulunga mu ttaka tewaliiwo. Obwo tekitegeeza bukozi na buweereza mbw ate n'obulumi bungi. Izo muba muzze mu ntalo z'abalalu. Ate omulalu bwe tuba tunojja mu bitabo tumugambe tutya nga ne mu parliament kyakola. Nabwekityo muteekeeyo ebirowoozo by'abantu bye baagala musinzireeko mulwane na birowoozo nampapula kubanga kye kibeetaaza wali. Dikoyi Museveni z'abateekamu mwe mulwanagane gundi yamugambe yakoze ekintu gundi n'ensi n'etandika tunuulira mbulinga gavumenti erwanagana ne parliament. Emirimu gibalemu egiteekeddwa otambula eno wansi ebyamagezi mwedibaga bwedibazi ne gwe batatumye kugenda ku luguudo gwe ate n'otandika okugenda ku luguudo. Gavumenti mugikubye magezi na biwandiiko. Magezi agensa agatunuulidde nga mwawula mateeka bwe gatambula. Mukubye gavumenti n'ebirowoozo ideologies muzissewo zitegerekeka muziguze bannammwe nga bwe muli mu parliament than okuleeta bino. Amasomero n'otuuka okuba nti accident esobola okuyitawo ejje mu bantu nabo bagimanye nti gavumenti erenga okuba nga yataddewo obulagajjavu. Aba amasomero yabalekeredde banks zibanyigirize. Akalya dda kaddadda teri ataligenda kuloza ku mbeera eyo. Byebyo dokita. So kwegamba education system ya Uganda yo egenda kufa wetu nange kisinga okunewunyisa nti bana bakulembeze baffe bennyini nnyini. Most of them their kids are international schools that are not even being demanded by the banks and that those whose children basomera Bulayi. Tebafudde ku mwana wa wano, tebafudde ku mwana wa bulijjo. Honorable kigenda kutukwasa nnyo ennaku nti tuli mu mulembe ogwaffe abasomyeko naye ate nga abaana baffe tebasomye. Ekyo tekijja kuba Museveni emyaka gye tubala gya buwangaazi mitono ddala. Ekyo tekijja kutweraliikiza kiwanvu newankubadde era n'awangaala ekiwanvu. Bayibuli yasoma ebigambo ebirungi. Kristo mu kugenda kwe yatugamba tisigenda kubaleka nga muli bamulekwa ndirajjanira kitange n'abaweereza omubeezi omulala. Oyo alitoola ku byange n'aba kubanga ebyange bye bibye n'ebibye bye byange. Nabwekityo okuba ne musibira mu bbwa tekireetera ate kuggwaamu ssuubi. Nedda nabo baayagala tusasula nga bwe baali mu 896 nga baali mu nsiko ne balwanira eggwanga lino nga naye akitunulya mu kapasite emu kutegeeza nti pandemic ye yakatwala 3. Ekyo si kikulu twamale mu nsiko emyaka 5 ffe tetwafiirwa. Bakizonga ina bena mentality eyo. Bw'abanga bye balina ntegeera nto gwe ate wali bokyakirimenga nti walwanirira bantu. Nabwekityo na kino bwe kiri essuubi terigezaako kubaggwamu obuwangaazi bwe butono. Naye nze kye mbakuutira mmwe abali eyo abandaba nga munnauganda munnammwe mu ntegeera eyange muteekeddwa kusettinga prerequisites obutabenga kumantuka kuva mu nnyanja kufiira mu kaddiba. Amakulu nti najja ne mba mumwagadde nnyo muteekiseko ebiwandiiko omukono ebiteekwa okuba nga birambulukufu. Amaanyi g'abalala ebiwandiiko byokka bijja bajjayo bajje beegatte ku ekyo nga bitegeerekeka. Machas gradiator gyali nga w'amaanyi essuubi we eriringa ly'amaanyi awatali kiwandiiko ekyo bakitamponga byoya tekiriiwo. Lwalikola ensobi ng'amaze otuuka mu bukulembeze lw'oligenda okukotandika okwekweka mutaani wa Nadduli nti ayogera ebintu ebyo ne tutandika omuvuma nga naawe tolina bw'ogiwa waabira ensobi eyo nga gwe bakumanyi nti gwe wayimbanga ennyo n'ovuma n'abantu ekinene. Ne bw'aba tumwagala kyenkana ki omwana w'omuntu akyukakyuka.
Bayibuli yasoma ebigambo bino nti kizalibwa kyonna omukyala kijjula kutegana tekibenga mu kifo kimu kinaasalirwanga era kirokanga omuki naye ebigambo ebyo bw'obitaaninga upside down okugjamu amakulu gaabyo yali etutegeeza nti okutegana okwo ate kusisinkagana ebizibu biyitirivu ebimujja ku nsonga bwe watabaawo kiwandiike tuba tetuliiwo olwaliro constitution weeri nga bakyasobola okumenya amateeka ago what about okujja kweyo nga tewaliwo kiwandiiko kimufuga gwe kennyini oli esaida omusango nti ddala kituufu nwalimu obugwagwa wavu n'okuba kw'abaana abato mu kuwagira kwaffe gladiator ye kennyini yambe ku bantu ne bannaUganda bayagala okwegatta mu kibiina ekyo nga advantage bwekyaliwo ennene ebintu abisse mu biwandiiko ng'amaze kwebuuza ku bantu baagala ki nze nga monarchist nga sabye nnyo kuteyogera kigambo federal system sisobola kwegatta ku nuupu mba ngenze kweryamu lukwe nga monarchist ategeera ennono yaffe nga mu kigambo nuupu ne constitution yakyo kisoma republic Uganda tebaayo mukubayo na buyinza bwayo ahebwa gwe omunyo toyina buyinza mu republic owange gwe omutoolo togirinaayo omukiga tolina West Nile ne Lango oba West Nile ne Madi Lango nakyoli Eastern nammwe temuba na muteeko mu kigambo republic tujja kuba mu kiyumba anagwa mu 7 ngabo mulaba atuuze buli ajjajja na bibye nantegeeraye n'abatulugunya awatali nsonga kalibeero ono gladiator nkibaddiramu nga yawangudde muba mujja komba kwerima awatali biwandiiko bitegerekeka bisiddwako mikono ne bwendi banze kamwa koogera nga nze neesimbyewo wonna wendiba nga sina kiwandiiko kyonna kye mbateereddewo kye ntaddeko mikono obwesigwe mu bunzigyemu temutegana ensi weeri terumikikako obukulembeze mulabanga ekyokuwenneena kyetisse principles mpitirivu principles ezo zeetaagamu okukugirwa ate nga tulina enjegere ezikwata ezitaaginga obulungi singa owaba government nebanga kituyita government tukimaze okitongolera sese 13 zikirowoozezaako nti ddala etujja sobola okutambuliramu harmoniously tukyayimba ennyimba ne mu 7 baazi mu embiro ozana gwajja munyira mukama ozanira ddala tukulabyeko ekituufu gwasinga oli mulungi olwaleero tukaaba naki ng'ate ye aliko okuba nti omusayi gwayika mungi buli omu tamwevuma amwevuma bwe twali ku nnyingo Namusamuli Dressing all the errors committed by the past regime byali biwandiiko bya 10 points program ebitassibwako mukono wabula bye baawandiika obuwandiisi ne bibeerawo bwe tuli batutuuse byali mu presuming bwe tuli batukoze tutya tebyassibwako mikono naye byateesezebwako era n'ennyingo ezo ne zifuluma ne bajja bazikata mu manifesito ekyo siba zimaze okukakasibwa ku migongo gyammwe kyetugambira abayivu bonna musinze ku buwandiike obwo ng'egavumenti bwekwasa obuyinza kwaba batudde nga bakwasa bibiina tubanjize okwo naye uno ne bwalijja gladiator nga tewali kiwandiiko ebizibu byo manifesto yange kale ssebo mulijulira Jakana Nadduli nibuga nti oba waayi ffe twali abasiru mu budde buli kubanga twali tuzimba ekiyumba kitutamanyi nampagi kiwe tugenda kuzissa kisenge kiriba kyani kino eddiro ligenda kubeeramu biki abaffe yakuwangala budde ki byejja nabyo enjibu tugizimba nsonga kitugizimba nga mwe kennyini mwabirekawo eggwanga lino nga mulyagala ne Bobi Wine nga alyagala alizimbire foundation not foundation people power our power eyo teba foundation ekyo kigambo bugambo foundation biwandiiko foundation ideologies ezikanyizwako nti muzima ddala tukkiriza wano okyali n'abantu bakkiriza mu personality yo nti you can tonnaba kufuna bantu bakkiriza mu biwandiiko biteeseddwako ekyo tebakyawula point awo njirabye tebakyawula ekyo gavumenti tegwirwako bugwirwa navudde eri njogera nnyo Jakana Nadduli neesimbye mu mpa akalulu tujja kutereeza otuukayo entebe neekutakula
ekkugunyu naawe n'oterera noga nti weewaawo entebe eyokya. omukulembeze oteeka okuba nga olowooza faster than b'okulembera. Ensobi ne babagireese nga balwadde batimagidde twagala kino olina obbaga nti lwakiŋŋaana lwa ABCD nga naawe oteekawo ensonga ebaga nti weewaawo nno tusooke tukakkanemu. What about gwajja obuzoweyo ebirowoozo bakuwe? Okay. Ebirowoozo bye tubikkaanyeeko bisobole okuleeta abasigadde okwegatta ku mutego ogwo n'ekibiina kya NUP okusobola okusituka ne vibe ennene 2026 kisobole okutambula awatali ngoba wanaabayo omutego omulala ng'ebijja byogerwa nabategeeza nti obuwandiike bwe nninawo bumala naye okunkyokoza kuba nkyokoza kwa kyana kito sinza kukeera nkya nenzija naye timing is always good. Katunuulire tulabe 2023 tuba tutuukidde kubanga ate awo akalulu kagenda okutandikira okuba nkasituka va kuba n'ebikojogo ebitandise akalunga kitaawe tanaana kuweza na mwaka mu gavumenti ng'ate bifulumiza ebifaananyi bwe bizze kwesimbawo 2026. Guno kisanja kyakulangirira bagenda kwesimbawo. Kizibu nnyo kino ekisanja kye tulimu. Ate noono Muganda asuula omukisa guno ali mu kudda mu byakyana kibamuwa amagezi atunula mu kyamuli. Naye nkulayirira giradiyeete ebintu bino kyateekawo kuliisa ebijanjala empiso nammwe abannuupu wajja kufubutuka kamenyo ajje n'ebiwandiiko nga bitegeke nga mukyasaga oyo tasobya oyo takola nsobi kyonna kyalese kiba kituufu ajja imiriro ly'abaga nti abaayi nzize lwa nsonga zina watali kusaaga ng'abeetolodde bonna abayiseemu n'emikono bagitaddeko ng'okyanyumya NUP mbu people power nga kabaka w'egindi yataddeko omukono ku kiwandiiko kiri n'oweeno yataddeko basi tusebaga nti bannange gwe tuliko Buganda kabaka nasonga nti oli yazze n'ensonga etegereka gye tugenda otutwala ng'okyanyumya people power nze ngenda kulumba. Mulabanga ebyokusaagira wano omukisa gukyali gwa NUP okusikira NRM okujjako onolumira mwoyo naye okuzannya kwammwe kumutaddewo tebawabulwa ate mugamba tihabulwa ate kati awo wakati w'ebitwalekaani muvuma buvumi. Oli tasobya bw'oba oyagala situka agenda wewandise ku kibiina kya NUP bakola batyo. Kankuddizeyo tegere Bayibuli. Kristo bwe yali anoonya abayigirizwa 12 abaasooka ye yabasisinkagana gye bakola ki n'agamba nti Peetero obadde muvubi mulungi amagezi g'oteeka mu kuvuba kunooteekayo akatiba ako ne kakwata ebyennyanja akatimba njaga toyinza kulemwa kigambo kya Katonda kisaasaanya nkwetaaga oneegatteko. Nfuna bulungi nkufuna sebo naga nti gomubazzi w'amaato w'otunuulira omuti ogwo n'ekikula kyagwo n'oyawula ku miti egisigalidde n'ojjamu eryato etasobola kubaamu kituli nakubbira mu nnyanja amagezi gossa mu kintu ekyo ekigambo kya Katonda kiyinza kukulema kitya okutambuza negattaako ajjayo omuko by reasoning n'akuŋŋanya 12 72 abeegattako oluvannyuma bano babasanga weebali egyo bayita foundation mu kuzimba not majestically Jakana amanyi okwogera weegatte ne Lutemaguzi mugende wa Bobi Wine mu muyambeko ebyo tebiba bwe bityo kugwira bugwizi hapana ne Museveni okujja kwe yajja n'amagezi era yanoonya abantu abagezi bwe batyo era abasobola atali Jakana Nadduli atali Dr. Hewa yekka abantu abagezi bayitirivu mu kimpooze gye bali abatanina bakusafeesinga kubalaba. I get your point. Ontegera bulungi? Yes sir. Eyo NUP gye tugenda okuganti wala yazze n'ekigambo kitegerekeka kale naye wano tukyali mu byamboozi tebankadde aginyomya yagikaddiya era NUP people power our power oyo tasobya ye munywanyi waffe mukyali mboga nkibaddiramu mulowooza nga baana bato ebyobufuzi mubiyige mbitegeere Katonda bankuumire era naffe Katonda akutukuumire n'olw'ensonga y'omwenna mikwano gyaffe bana flashlight channel Uganda mu Point Media all over the globe tubaagala nnyo ate tubaagala nnyo kuba mwe mutufudde kye tulunaku olwaleero ate mbebaza nnyo nga bwe mbasaba mwabamu ku mmwe abayisawo comments ezivuma ate ezivoola ku mukutu ogwaffe tetukolagana nabyo bw'oba nti tosobola wakitolaba program gireke tovuma ate tovoola
You should not insult your friends. It's very dangerous. Don't yourself very negative comment. If it's in the form of advising, please do. Nyokwisa comment of mamu no nidde temuvumagana kuno mukutu ebyo byo tubivumirira. Ate n'ekyokubiri ku mukutu tuvumirira buli kyonna kyonna ekigambo ekibi ekiyisibwa ekiyitako tukivumirira. We don't work like that. N'abagaliza okusigala nga mukutugoberera buli program gye tuteekayo. Naye nga ate temwerabira okuvisitinga mukutu gwaffe www.theflashlightug.com. That's our website. Osangayo ko different information of different people, different articles of different people. So n'olw'ensonga eyo ku lw'obulungi bw'ensi yaffe Uganda wamu n'ennyaffe Buganda mbagaliza okubeera obulungi. Mwiraba. Baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo okutewafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya